President Museveni agguddewo mu butongole ekkolero lya The Hills Fish Factory erisangibwa Njeru mu district y'e Bukedde. Ekkolero lino lye lisookedde ddala ery'ekikula kino mu Uganda era nga kitundu ku kampuni ya Royal The Hills ey'e Budaaki abakola emmere y'enkoko, ebyennyanja n'ebisolo era nga wano mu Uganda bamanyiddwa nnyo nga Cowardies abaatandika mu 2018. Bw'abadde aggulawo ekkolero lino, President Museveni asiimye aba The Hills olw'okujja mu Uganda era nti abawadde n'ettaka eddala e Bukalasa bakolereko emmere y'enkoko. I'm very happy because this is one big area resolved. The area of fish feeds, and now they came and gave them land in Bukalasa for the poultry feeds. Agamba nti mu kulambula abantu abaganyuddwa mu nteekateeka ya PDM kwabaddeko gye buvuddeko yakizuula nti abalunzi b'ebyennyanja basanga okusoomoozebwa okw'emmere yaabyo ng'okutandikawo ekkolero lino kitaasizza kinene. Now when I was touring, I was told that the problem was fish feeds. Really, I didn't know this was a problem. But now, this is a better solution. Akakasiza ba-investor bano ku bikozesebwa era nti waakuyamba n'abo ababadde balimira omuceere mu ntobazi beetanira obulunzi bw'ebyennyanja bafunemu okusingawo. To shift our people from growing rice in the swamps, which was a big mistake, to fish farming. Agamba nti abalimi b'omuceere abatayagala kukyusa baakutandika okugulimira ku lukalo nga beeyambisa enkola ez'okufukirira. What they call wetlands are all branches of the Nile. So saving them would be very crucial. Okusinziira ku President, amawanga ga Bulaaya gasobolera ddala okukolera mu Uganda business ne Africa okutwaliza awamu. Minisita omubeezi ow'ebyobuvubi Helena Doa yeebaziza President Museveni olw'obukulembeze obulungi obuleese obutebenkevu obusobozesezza enkulaakulana okutojjera. The biggest challenge we have been having in the ministry and the sector of fisheries is the issue of fish feed. And today, Your Excellency, I want to thank you for giving the opportunity for these investors to come. This is the first time for Uganda to have this biggest fish feed. Akulira ekitongole kya The Hills mu nsi yonna nga ekko The Hills agamba nti bagezezzaako okuzimba amakolero mu mawanga ga Africa ag'enjawulo ng'emmere y'ebyennyanja, enkoko n'ebisolo ebirala babikolera mu Uganda. And many of these countries were former communist countries and they welcomed our capital and our know-how and experience. Let us not forget the importance of good nutrition, including the availability of affordable animal proteins, especially for the children, of which Uganda has so many. Agamba nti essira balitadde ku byennyanja kuba Uganda erina embeera ebisobozesa okukula obulungi era n'akakasa nti baakuzimba ekkolero ly'emmere y'enkoko mu kibangirizi kya bannamakolero e Namanve. We are very grateful to have the support of the Ugandese government to build our second feed factory here, focused on poultry feeds. And we look forward to build this factory in the coming years on a beautiful piece of land that has been allocated to us. Omubaka wa Budaaki mu Uganda Frederick Crespel agamba nti baakwongera okusikiriza bamusiga nsimbi okuva e Budaaki okujja mu Uganda era n'asaba bannayuganda okwesa omukisa guno okutunda ebyamaguzi byabwe e Budaaki kubanga oluggi luggule. Also, the Netherlands is open for business from Uganda with our zero tariffs for Ugandan products. And you look at the trade figures and Netherlands, the trade from Uganda to the Netherlands is doing well. Omubaka wa Uganda mu Budaaki Mariam Black ayogedde ku kkolero eritongozeddwa era nti ligenda kuwa bannansi abaswa mu 1,000 emirimu. The factory is to create at least 10,000 jobs in fish farms, beside fish farms, but also farms that produce raw materials.
and those at the distribution level. This company will buy about 80,000 to 100,000 tons of raw materials such as soya, maize, cassava, sunflower meal and sorghum. Omukolo guno gwetabiddwako Minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa President Diana Mutasingwa, Kabuye Badru Mpoza n'abalala abasimye President olw'okubasembereza amakolero. We thank you so much, Your Excellency, for bringing in the investors and having a conducive environment for investment. Amakolero mayitirivu agatuyambyeko okuwa abaana baffe emirimu. Ate omukuŋŋaanya w'emiko gy'ebyobulimi mu New Vision, Joshua Kato ategeezezza nti ekkolero lino kye kimu ku bibala eby'empaka z'omulimi asinga. Nga tuye abalimi baffe abasinze aba best farmers mu 2015 nitwala nabo ku bintu by'obulimi mu Uganda era ne bakkiriza okujja wano okukola factory. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.